ejaraga DJ baliko kale banga ensonga eno eyabaddewo wasenga Ssebbanga ng'ate wabadde mugenyi omukulu n'otalabika kyavudde ku ki? Nasabye era nsaba batula ku TV olwaleero bamama ne bataata musaasire nakwatagana n'ebintu bingi nabadde hoyima gye nabadde ebintu byagenze bulungi namanya nti nja kuba nkomyewo mu kibuga nga obudde bukyali ne nakomyewo kiro ate ng'omukolo gwali gwategekebwa dda ne neegayirira n'ensaba bansansire kuba nsikira kukola nsobi ezo nga nsaba kisonyiwo nti omukolo guno nagutegeerako bulungi nnyo ne tukkiriziganya ng'ebigendererwa byonna tubirina naye ate tetwakomyawo yadde nga saabaddewo omukolo gwakolebwa n'ekigendererwa kyagwo era kyetuliko era kijja kutuukirira twagala tubeere nga tulina office twagala tubeere nga gavumenti ekimanyi nti waliwo baloko comedians abali mu Uganda twagala tumanye nti waliwo organization eriko executive yayo esobola okukulaakulanya bakazanyirizi oba banakatemba abazannya ebiriro ku abantu bye baagala okuwulira ennyo so si nti naguganya okugubeerako ne nakwataganye n'emirimu emingi enkola neera mbeetondera abantu obutabaawo ng'omugenyi omukulu nenze kinjagala obbashiwalinga wendi nabo wendi nammwe era ebintu tugenda bikola bulungi nnyo. Ovudde mabega ng'osuubiza wasuubiza omwana Felista nga bw'ogenda kumukolera ennyimba n'okumuyambako ate so ng'ennaku zino abadde talina na school fees teyafuna ripooti wakivaako kiki ekiriwo? Felista gwe kyoba omanya shiwaddiru ngenda muyamba ngenda kulaba nti afuukamu artist avuddeyo ngenda kulaba nti afuukamu artist asoma njagala artist ng'agenda ku ssomero ngenda kulaba nti afuuka artist agenda okumanyibwa Uganda ngenda kulaba nti afuuka artist eyegomesa ba artist nze nga bwe njagala okugamba nti nze natandika ba artist I think nze nasooka okukola embaga ba artist ne batandika okiraba nti omudongo alina okuba nga ali married omudongo alina okuba nga ali educated omudongo alina okuba nga asobola n'okubeera mu bantu waliwo abantu abatunula bamanyi nti buli mulasita obeera omulasita oba onywa enjaga nze nasooka okwagala abantu bakimanyi nti osobola okubeera omulasita ng'enjaga ogyogerera obubi njagala abantu bakimanyi nti osobola okubeera omulasita ng'oli muntu mulamu so njagala Felista it is because I got busy ne tekitegeeza nti ate kye nayogera tesijja kituukiriza nja kituukiriza kubanga nze gye ndi okuyimba kubanga kulya capati just kyangu nnyo tulina okukubira muntu simu ate ekyabayimba okubatwala mu lusirika olusirika olwo just lwabeeramu ka problem katono ti omukulu yali alina okujja okubeerawo mu lusirika yabeera ne commitments yafuuka busy naye nga olusirika lugenda kubeerawo either end of January or beginning of February nga bwe yali akiteeseza nti ayagala meeting abazannyi b'emizannyo aba movie industry abayimbi bonna aba meeting okumala ennaku 3 kwegamba buli omu asobola okwanja ebizibu bye bategere problem eziri mu industry bategere lwaki industry egwa mu kifo ky'okukulaakulana bategere biki ebyetaagisa okukulaakulanya industry. Wagamba wano nti ogenda kusuuwinga kesisi ki ekyatuukawo? Kyo kyonna kimaze dda era omwaka gwatandise guno gwa 2020 omwaka guli gwonna bagunyononera emyezi 12 nga ndi mu kuwoza omusango naguwangula era omwaka guno inshallah ngenda mu kooti kubaggulako misango gya kutta bizinesi zange ngenda baggulako misango gya kwolona budde bwange ngenda baggulako misango gya kusasula balooya abaali bampolereza okumala emyezi 12 omusango gwe baali bampatiseeko ku parties. Yes. Kati saawa zino senga Ssebbanga yeekobanye n'akola ekibiina abalala ne bagamba nti wakozeemu socialism bo tebaagala senga Ssebbanga kuba mukulembeze waabwe. Akati nti bo kye baakola ensobi bo baalwawo okukitegeera nti osobola okukodinetinga ne banno ne mukola ekibiina naye okuyingira mu kibiina nsuubira nti ekibiina kibeerako bylaws ekibiina kibeerako election bwe balituuka mu budde nga ye tebamwagala yakitandikawo bali mugamba kale tukole election tulonde omulala naye bw'abanga yavuddeyo ne idea mwemyaka gyonna kyogamba nti comedy yatandikidde ku Ssebbanga comedy abaddewo wa loko ng'abantu bamukola naye nga tewali ali organize gamba nti akoze ekibiina abantu bakoze ebibiina mbadde nakagula ebibiina bya bodaboda mbirabye ku TV badde nakagula ebibiina by'ababouncer mbirabye badde nziguddeyo ebyabayimbi it is very easy ogulawo ekibiina kyo ekigana balala kukola birala naye baani abakuwulira abantu ababadde ku mukolo kiraga bulazi nti waliwo amaanyi agali mu makati awo Katonda ge yataddewo Ssebbanga Katonda n'amuwa chance banna okumuwuliriza bajje bamujoyininge kyangu nnyo bujja n'ojoyininga manya benefits
manya advantages ne disadvantages ziri mu kwegatta nenze nkimanyi nti advantages zisinga disadvantage kubanga bwe mbanga mwegasse kyangu nnyo okufuna loan bwe mbanga mwegasse kyangu nnyo okufuna omulimu bwe mbanga mwegasse kyangu nnyo okufuna obuyambi bwe mbanga mwegasse muba n'eddoboozi ne mubeera nga oli artist oba comedian oli omu ku lulwo oluusi kikulemereramu mbu teyasoma anti kakati njagala mbagamba basinga abagagga mu Uganda tebaasoma bannanyini bizimbe aboola bamuze akedi tebaasoma naye ng'ate abaasoma balina ku ofiisi waggulu ku myaliro egisookera ddala kitegeeza nti woman who God gives no man can curse katonda baba yakuwa ekirabo katonda baba yakuwa ekitone njagala kwetunulira abantu bonna bola mu Uganda si nti bonna balina diguli naye bw'abanga abantu bamukkirizamu ne bamanya nti yesse ebbanga lwaki tebakkiriza nti mugezi bwe omuntu omusiru toyagala mumanya kakati bakkiriza nti mugezi bamuwa chance abalagemu abaasoma bye bakola njagala nkubuulire before Stone Age oba at Stone Age abasajja abaayiye omuliro baali tebagendanga mu ssomero bakuba amayinja ne gafuukamu omuliro nga okusoma tekunnajja bajjajjaffe bakolanga embugo ne bazambalanga engoye ng'okusoma tekunnakola ki tekunnajja naye kati abasomye tasobola nakukuba lubugo n'akolamu olugoyi kakati toya nti bizabuzaamu okusoma si kyekisinga kuba na bwongo kyekisinga ate n'okumanya n'okudiringa n'abantu so Ssebbanga ono alabika ye amanyi okudiringa n'abantu era bwe yadiriza n'abantu kwanze mu bifaananyi bye nalabye buli comedian gwe manyi nti akola local comedy yabaddewo sirowooza nti babasibyemu emigwa sirowooza nti alina akakodyo k'eddagala ly'abachina eryabasitudde bazze in good faith so I expect batambule bulungi bwe batyo baleme na kufuna zino nkayana z'abayagala kuyiya nange kankoleyo akabiina kange ebisumbwa music industry oli muntu waliyo musician union newajjayo newabeerawo musician association newajja newabaawo simanya oba biki bingi nnyo byonna bikola ekintu kyekimu olowooza nti ekigendewa kyammwe ki tugatta bayimbi naye nolaba omuyimbi bambi n'agenda mu kino ekibiina n'agenda mu kiri n'abeera confused naye nga basinga abantu bavaayo ne bagamba aa ffe bano bali be bali kyekijja okuyambako okumanya nti owa poliisi abeera akwata emmundu naye tafaanana musirikale w'amagye kati obawa amagezi beegatte ku Ssebbanga oba bakole ekibiina ekyabo mbadde mbawa amagezi beegatte ku Ssebbanga kikole akabondo akali awamu akabondo akamu ako ekajja okuvaako obuyambi bwonna tweyanziza